Elinya Eddy Kenzo, Daddy Andre. Nanja kuoninga Daddy Andre mu government, Daddy Andre bantu boyino okutya n'okuwa respect tandika okuwa Kenzo kubanga nze omu ku bantu ababadde bajja nga bakayanya entegeera ya Kenzo. Ajaze ngenda kwesimba wekabonera kwa bedi bwanika. Naye Kenzo azze akola ebintu byempola. Njagala nkuwabule nti nno ekyokulondebwa okubeera special presidential advisor si bigambo byebyo by'okutuula ku TV show. Obadde oyogera Andre ng'omugamba nti alina ku advisinga president. Mbadde njagala nkubuuza ekibuuzo. Gwe wayingiddeko mu office ya Eddy Kenzo n'okebera amabaluwa n'olaba nga temuliimu bintu bya advisinga president okujjako okwagala okutandikira bannammwe entalo buli kiseera mubalabise bubi. Gwani agambye nti Eddy Kenzo ali mu kusaba ssente. Ye ne bw'aba asaba ssente gw'omanya otya mu mabaluwa 10 aga advice ey'essente erimu emu. Waliwo abayimbi kye basobola okukola nga tekyetaaga support ya government. Sectors endala zonna nga zifuna government support financial. Lwaki mmwe eyaffe sector temwagala efune financial support? Bwe muba temumanyi ku reasoning out, don't sit on those interviews. Nasanze Eddy Kenzo mu office emu eri high level ng'agenze ku meeting one of the first people. Nange gwe nadde ngenze ku meeting. Ng'empapula zaatutezenkananga file number. Ebintu byagenda okukola Eddy Kenzo tagenda kusooka kubannyonnyola. Yes. Mwe bambe mujje kakaku ngenda kusaba industry tugende mu direction eno kino ekyamateeka muzeyi kyayimirira wano kyakoma wano kubira ku gundi one asooka abannyonnyole then agende wa president am advising. No. Mulekera okufuula abantu abasiru mbu naawe ovuddeyo after a long time you're giving an opinion. An opinion which one? If the president saw you better, go yalifudde advisor. Yes. Mulekera okufuula as if working with the president is a crime. Go to hell. Just because you don't have an opportunity. Mwe mu failings okulizoninga obulungi. Abantu okubeera ku TV okulaba nti naye gundi ono alina byansa. Naye olw'okuba munoonya obugalo bwa opposition, munoonyaamu mbu bampande. Era ndabye ne Jacob mbwe oyogedde nnyo ani atakimanyi nti ekikuba gavumenti nawe Jacob kati kyonoonya eyesimba ku LC. Leero mukambwe nawe otubuulira